tugenda tutambula 389 ekirowoozo ekyokuleeta Mary Mariamu maama wa Yesu nga kwegamba omuntu ali special nekireetebwa muki luli yali atwalibwa abamu n'abafu abalala abaali abatuukirivu naye kakati wano bamwawulako abe muntu wanjawulo nti ye ayina essaala n'ekifo ekyenjawulo muki kuba yazaala mutukuvu kubanga yazaala Yesu. Omwaka gwe gumu gwennyini 389 mass gye bayita Latin mass nefuuka ya buli lunaku daily mass naye nga luli yalinga special occasion kubanga yali etuukiriza olunaku luli olwa Pentecost olwa gundi olwa last supper. Naye kati wano yafuuka ya buli lunaku 389. Tutambula 416 bagamba nti ne baleetayo kyogamba nti abaana bonna abantu bonna balina kubatizibwa nga bato infant baptism. Jjukira eri basooka ne baleetamu nga kyeyagalire naye kati wano lifuuka tteeka ey'okubaptizinga abaana abato. 403 mwaka 403 gwaddirira council gye bayita Ephesus. Ecumenical council ye Ephesus, kibuga kya Ephesus Abaefeso. Olukiiko era olwatuula olwa bishop olwatuula Niseya. Kati olukiiko olwo lwayitibwa kusalirawo ddala Yesu yali ani? Yesu yali Katonda, Yesu yali muntu. Kati olukiiko olwo ne lusalawo nti Yesu yali Katonda. Yesu bw'abanga yali Katonda olwo maama we ayitibwa eki? Ayitibwa ani? Nnyina Katonda oba nnyina ani? Ebigambo byali bibiri eby'Oluyonaani. Theo is God. Theokotos nga ye nnyina Katonda kyekyayita. Kati ne badeclaringa nti Mary ye nnyina Katonda. Kati Mary azadde Katonda. Kakati olwo Mary agenda akola ki? Agejja. Luli teyali kintu kyonna, yali omu ku bagoberezi ba Yesu, n'afuuka omu ku batuukirivu abasaba bamusuumuusa ne batandika okumwambusa. Kati nnyina Katonda. Nnyina Katonda kati Mother of God. Mwaka 552 ne bakola amaganduula ebyambalo by'abasumba nga bwe biri kati nga balina kubyambala obudde bwonna abasumba ab'ekkanisa. Luli bayambaliranga mu saaviisi naye kati wano nga balina kubyambala wonna. Kati kyova olaba brother bw'omusanga newaka wamusanga ayambadde ki? Wonna w'omusanze aba mu yunifoomu ye. Kyaliwo mwaka 502. Mwaka ekyo tekinabaawo actually waliwo gye bayita habit y'abanaani. Habit kyekyambalo ekiddugavu ekiringa hijab nakino nga kyeru ekyawaggulu. Bannaani kye bambala kye bakiintroducinga mu mwaka gw'5. Black gown and a white tunic mwaka gw'5. Then baleetewo okulagira abasumba bonna okwambala amaganduula ago all the time. 519 Lent eno period nga bagenda mu pasta. Olunaku ojjukira period ey'okuba ensaasi nga tugenda mu gundi teyalingawo tebagiselebratinganga bagintroducinga 519. 526 ne baintroducingawo ekyokucelebratinga last funeral rites. Baziyita ki mu Luganda? Sijja kulimba. Baziyita ki? Last human right. Last what? Funeral rites. Muntu ng'afudde nga ze ziriwo ezo ziringa kwabyalumbe. Kumusabira biki ebyo?
Last funeral rites. Mu kanisa ebyekkanisa. Okay. Baziyita extreme unctions. Abalabi bajja kitegeera. Bakiyita last funeral rites. Bazi celebrating mu kanisa ekitulemye. Ye mujja kinnyonnyola mu Luganda. Kati tutambule kanisa olwolaba ebintu bigenda biyingiramu naye nga tomanyi na gye biva. Kakati nga bw'otunulira kyaki bwefaanana mu mwaka ogwo 593 wano 590 tugende kale ko 5 era olaba eba eyawukanira ddala neyaliwo mu 1000 mu kikumi kati emyaka nga 4 ng'ekkanisa ekyukidde ddala. jjukira be bali mu bufuzi state church. Papa yatuuka n'okukola ki n'okulonda nga yatikkira empera nga ye mukama wa empera. Esawa yatuuka papa n'abeera mufuzi wa lukale. Kati bino bye tuli mu kwogera twogera emyaka gye bayongeramu ebintu ebintu bajjanga bongera mu kkanisa kubanga kakati senga osima omusingi gw'ekizimbe nga ennyumba ya bisenge 2 n'ekinaabiro naye ate n'omaliriza nga ennyumba ya bisenge 10 eba ekyali ku musingi guli eyebeera nnyumba ndala. So kakati ekkanisa gye muyina Kyokkiriza Katolika ku ssaawa eno si ekkanisa ya Yesu Kristo bw'atyo bw'agamba. Kino kijiiko kya butwa ekitwala abantu mu kuzikirira kubanga kati abantu bwe bayingizaamu ebintu bino byonna baba tebamanyi bavudde ku mulamwa bavudde ku musingi. Tugenda mu maaso myaka 593 593 purigatore netandika. Kusonga purigatore kyeki? Purigatore kyekifo nganze sikimanyi naye abakatoliki bagamba omuntu bw'afa kikyo nga omuntu waafa ayina wayitira for cleansing ne bamwozaako ne bamutereeza n'agenda mu ggulu asobola okugenda ne bamutukuza ensonga lwaki tumusabira oba kyekimu ensonga lwaki n'okumusabira kubanga that imaginary place naye nga nabyo bya bulimba tebiriiyo. Mwaka 600 awo wonna bantu baali basabira mu nnimi zaabwe. 600 n'ekiragiro ne kijja nti balina kusabira mu Lulatini, lulimi Lulatini lwokka era lwakava kacujje wano emyaka teginnawera na 4 abantu baali basabira mu Lulatini. Basooka batwala mu Lulatini nga bali we bali mu gundi anti kakati era Abawarabu lwakuba nti bino byajjanga Abawarabu already kakati awo wonna nga tetulina paapa ate ng'ani ogambye gundi yali afuga kabaka anti waliwo empera oyo yali kabaka. Kati bano bonna baali ba bishop abakolanga bino. Bishop owe Roma, bishop owe Constantinople, bishop owe Alexandria, bishop owe Yerusalem, Antioch, kwegamba ebyo byonna all those areas had bishops and they were called the popes. Naye kati popo okufuuka omu nti kati ne bazikiza ebifu bali bonna ne basigalanga ba bishop wasigalewo popo omu owe Roma yekka. Kyaliwo mu mwaka 607 era popo asookera ddala universal pope owa Catholic Church yali Pope Boniface owokusatu. Lindako bino naye basalawo ugira baana papa teyaliwo nga papa taliwo papa teyaliwo kati nga ba leaders babayita ki kakati ba leaders baali babayita ba bishops bishops kati waliwo ze bayitanga patriarchists patriarch oba omukulu wa diocese. Waliwo diocese nga zikulibwa ba bishop nate waliwo abatwala diocese ziwera nga bagiyita bamuyita patriarch. Kati patriarchs ezisooka zaali 3 yali Roma, Alexandria ne Antioch. Oluvannyuma ne bongerako Constantinople ne Jerusalem. Zibeera 5 okumala
ezo zonna zaali zikulirwa abantu nga bayita patriarch. Patriarch. Kakati ne baleetawo Pope 68 Boniface owookuna najja naddira essinzizo eryali lisinga obunene ly'aba pagans mu Roma, baali bagita Pantheon eya Olympus, kabaka w'Abaroma, opagani pope, n'agifuula temple ya mmere n'abajulizi, babayita abajulizi and the martyrs abattibwa, nefuuka temple. Era kati martyrs gundi pagan temple eyazimbibwa ku musingi ogw'okusinza ebifaananyi ebikatondatonda nefuuka temple nakati gyeri mwaka 68. Eno ani ono Boniface owookuna owokusatu nga teyalwako anti kati olwafuuka pope bwawe sinaba kusoma ekyamutuukako naye nga ndaba nti oluvannyuma lw'omwaka gumu ng'olredde teyeyagalira mu bukulu waliyo paapa omulala ate nga ye first universal pope Boniface owookusatu. Nali manya yasooka yabavuga waawe emyaka gye nga 15 abiri. Kati 79 ne batandika okukiisinga ebigere bya paapa. Ezo zonna nga doctrine ziwandiikibwa ne lifuuka tteeka. Bakiisinga ebigere bya paapa. Nakati tobalabangako. Nakati? Yes, ne paapa yajja n'akiisinga Salva Kiir. Ebigere? Ekyo nakiraba. Kati yali ademonstratinga nti obugonvu kwegayiridde museewo emirembe mu ggwanga, naye kye bamukola eri bakiisinga ebigere bye. Kati Linda, okiisinga kuno basically kulaga ki bwetowaze? Bwe kirina naye okukuba kugulumiza ate okugwanidde Katonda, naye nga ne Katonda yennyini Yesu teyakikola. Waliwo yakiisinga ebigere bya Yesu. Ojjako oli omukazi eyaleeta oyiro n'oyo kwali kwegamba kuwiwa mutema gwe nakwagala, tekyali kiragiro, naye kino kiragiro. Togenda mu maaso ga paapa notakiisinga bigere bye. Tutambula tugenda kakati mwaka 787 ne batandika okusinza ebifaananyi. Tebasinza bifaananyi naawe. Kiwandiikiddwa tebasinza bifaananyi. Worshipping of icons and statues 787 AD. Nga ekyo kyasalibwawo mu Second Council of Nicaea waliyo Ecumenical Council ey'okubiri. Ne basalawo nti kati balina okutimba ebifaananyi ebyo n'okubigulumiza n'okukola ki kubanga birimu obulokozi oba mwe muli obulokozi. Kale mwaka 85 ne baleetawo okubaninga candles. Kereziya olaba bayisa bu candles. Ekyo kyajjawo 85. Kati ebyo byonna baali bagulumiza Bikira Maria maama, naye nga Yozefu omutuukirivu ye yali muntu wa bulijjo myaka giri gyonna. Kati mu mwaka 89 ne basalawo nti balina okugulumiza ne taata. Ekyo kyatandika 80. Yozefu wajjira mu picture. Sajja wattu. Kale 1995 ne batandika okukanonizinga abafu batya saints. Canonizing kyeki? Kakati canonizing ye system whereby council oba Vatican batwalayo omuntu eyali omutuukirivu naye nga yafa. Wawulirako wano bamuteeka mu lubu lw'abatuukirivu. Kakati Tanzania bakyalwana okucanonizinga Nyerere as a saint. Kati omuntu gw'owulira nti saint yali canonized. Wano waliwo Ngobya, waliyo baani. They are not yet saints. Saint Paul. Saint Paul ki? Paulo. Anti kati abo beeri. Mbadde njagalako example ya wano sofa ba saints bokka betulina be bajulizi wano. They were canonized as saints. Ate gundi tebamufuula saint. Ani? Oyo goyogedde kani Ngobya. Ngobya is not a saint. Is not yet canonized.
kati bano abajulizi Kizito Lwanga abafiirwa Saint Nuwa Mawaggali abo ba saints, they were canonized as saints. Kati we bakufuula saint basically oba ofuuse eki? Anti kakati bintu what is that big difference nti Katonda ekitiibwa kino kitegeeza kino aba asukkulumye ku kino exactly kiba kitegeeza ati? Kwegamba saagala kuyingira nnyo mu Bukatuliki. Jjukira gynecologist si ye musawo muzaalisa teetaaga kubeera mukazi okujjanjaba abakazi ne zino nsobi eziri mu Bukatuliki. Kati saagala kumanya nnyo the nitty-gritty naye nga kikyamu. Kaga sente oba otuukiridde mutuukirivu oba mutuukirivu obeera mutuukirivu. Kati waliwo we bayita blessed, babaayo ba saints, ebyo biri eyo kwegamba ekintu ekikyamu oba toyagala kukiyingiramu nnyo okugyako okutemya ku bantu abakikola ekintu ekyo kikyamu. Kati ekyo ekyokufuula abantu sente oba sensi kyajja ddi? 89 995 995 ne baintroducinga Good Friday. Nti ku Good Friday after 2 years teri kulya nnyama, balya byennyanja byokka. Lwaki tebalya nnyama? Anti munnange by'Abakatuliki nze simanyi naye nga ye practice. Buuza Omukatuliki. Balya byennyanja byokka? Tebalya nnyama. Lindako tebalya nnyama ne kye balya bakibagamba nti byennyanja byokka? Teeka ly'Obukatuliki, Omukatuliki tolina kulya nnyama Good Friday. Okay. Ekyebyennyanja byokka gwakitaddewo? Okkirizibwa okulya ebyennyanja naye tokkirizibwa kulya nnyama. Naye si byokka nga wogambye. Ako si byokka naye tokkirizibwa kulya nnyama. Olw'okuba nti nekyennyanja eringa nnyama naye nga ennyama eno red meat you are not allowed to. 998 1900 holy water ne baleetawo holy water mu kanisa naye nga tegaalingawo naye ne bagintroducinga nga doctrine. Kaakati mass as a sacrifice of Christ kwegamba mass Yesu okubeera nga ye saddaaka yaki eno gye bawaayo mu Eucharist. 2015 we byatanga. Kaakati olw'obudde 2016 ne baleeta rosary. Lindako bino byonna bye tukoze byonna okuva edda tusoma bye bayongeramu nga rosary teriiwo. Rosary teyaliiwo, tewali yali akutte ku rosary paka 1900. Kaakati tuddeko mu story ya rosary eyo eri etya. Tugenda kudda mu story ya rosary olw'obudde nga tumaliriza. Naye kambuuze kano ebintu bino biraga oli baatuulanga ne babiteesaako ne bagaa kino kiyite kakiiko kyakaatuula. Kati waliwo zo ze bayita councils. Ecumenical council eba council lukiiko olukuŋŋaanya babishopu bonna in what we call Christendom oba Christianity. Kubanga enjawukana zino tezaaliwo nti bano Anglicans church yali egi okujjako ate Nestorian church gye tutayogeddeeko. Nestorian church eyo following the council of Ephesus. Waliwo omusajja baali bamuyita Nestorius nga ye bishop we Constantinople, yalina enjigiriza ate yali ng'esaasaanya nnyo ng'agamba nti Yesu yali patule muntu patule Katonda. Kati kanso bwetuula okuditamininga kanso bantu be basalawo ne basalawo nti yali Katonda, yali fully God fully man. Jesus was a fully God fully atoli yali agamba partly man partly God. Kakati he was anathematized, bamugoba muki naye already abaali batutte enjigiriza eyo baali bangi nnyo. Kati bo ne basigala nga balina njigiriza eyo ne bafoomawo Nestorian church from the word Nestorius era abamu nga bagiyita Syrian church of the East
ye yali mu bitundu okuva Anatolia, that is present day Turkey, Syria, okudda Persia, Iran paka India, Iraq yonna yonna balina church eyo gye bayita Nestorian church. Eyo ye yali already yaliwo naye nga it is not part of this, it was not part of the Orthodox Roman Catholic Church. Yes, so basically council yateekanga amateeka ga abantu baatuulanga ne baleeta ebirowoozo ne bakiteesaako. Council zaatuulanga okumala oluusi mwezi mulamba, then ne bakola resolutions ne baziisa. Okay, kati soke twogerewo ku Rosary nga tulyoke tumalirize. Kakati Rosary, omusajja eyakola Rosary bamuyita Saint Dominic. Kakati Saint Dominic oyo byawandiikibwa eby'Obukatuliki binina ekitabo ekyo bigamba nti maama we bwe yali olubuto olw'omwana oyo yafuna ekirooto, prophetic dream, whereby embwa yamufubutuka mu lubuto. Embwa mu kirooto embwa yamufubutuka mu lubuto. Embwa eno yali ekutta omumuli mu kamwa kaayo, kati negendanga ekoleza ensi, ng'ekoleza ensi n'omumuli ogwo. Kaakati omumuli mu mwoyo omuliro si kitangaala. Omumuli teguwa kitangaala wabula gukoleza muliro. Omuliro kintu kyanjawulo nnyo ku kitangaala. So kaakati katunuulire ekintu ekyo. Senga gwe Sami oba Maaka mukyala we abeera lubuto, n'awagamuka n'agamba omwami nfunye ekirooto kintiisizza, ndoose nga nzadde embwa. Kubanga okufubutuka mu lubuto kuba kuzaala. Owulira otya? Si bulungi. Lwaki? Because tekiri normal. It is bad. Naye bano basanyuka busanyusi. Kati wulira, embwa yafubutuka omukyalo ono baali bamuyita Joanna de Aza nga mukyala mu Spanish. Era bagamba nti olw'okuba nti kyali prophetic, kyali kya bunabbi, omwana oyo bwe yazaalibwa n'akula yali mubuulizi w'enjiri era ng'awakanya nnyo herese. Waliwo abantu abaali bayita Albigensians. Kati lumu aba agenze mu kibira bakiyita Prul Forest, Southern France, okusaba Bikira Maria n'amulabikira. Bikira Maria n'amugamba nti genda okole Rosary, genda okole sapuli, naye mugisabiranga mu linnya lyange. Kati Saint Dominic najja n'akola sapuli. Era kyova olaba sapuli bagisabira mu linnya lya Hail Mary, Hail Mary, omutuukirivu. Kaakati lindako ani akola sapuli? Ono gwe baazaala? Oli embwa yafubutuka mu lubuto ye yakola sapuli. Embwa kyali kirooto. Kaakati era musajja oyo n'atondawo oda eyo nga bagiyita the Dogs of God, Dominicanes, the Dogs of God. Era gye bayita Dominican order mu Bukatuliki. Naye abantu abo basinga okutta abantu. Okimanyi nti Obukatuliki bwattanga abantu. Lwaki? Nga okola ekintu kye bayita kasita oyogera ekintu ekitali mu layini nga tokkiriza ekiwakanya ebintu bino nga bagiyita herese. Era nga bakukwata bakusiba akandooyo kamanyi. Baatulugunyanga nnyo abantu. Oyo ye yali akulira ekiwayi ekyo ky'aba Dominicans. Era bagamba he was nicknamed nti Dominic the Inquisitor. Baziyitanga Inquisitions. Oyo gwe baazaala? Oyo embwa eyo eyakola sapuli. So sapuli bino biwandiiko bya Bukatuliki nja kuleetera ekitabo. Kyali kirooto. Kiri kyali kirooto. Nanti kakati Obukatuliki bugulumizanga y'ensibuko ya sapuli. Era he's a saint, Saint Dominic. Ayina ne order number, the Saint Dominican order mu Bukatuliki. Lwaki gwe ekirooto ky'oyiteya? Ono bamuyita Dominic. Anti oli yalootanga embwa yeekola ki? Yaloota. Era ne bwe yakula gurupu ye baali bagiyita Dogs of God. He was a dog. The Dogs of God, the Dominican order. So
kakati bw'okwata esapuli bweti first of all oli Bikira Maria musambwa oli mwama wa Katonda ate maama wa Katonda ajja atya okulabikira abantu ati mutuukirivu bw'oloota jjajjaawo oba oloosaani najja n'akugamba eyafa muzimu basi Bikira Maria yali muntu bwe yafa yafuuka muzimu kakati sitaani yaddira eri ebifaananyi eby'abantu abaafa najja nga sitaani bayibuli ekugamba nti alijjanga malayika ow'omusana n'alagira abantu so kati sapuli yaleetebwa omusambwa ogwo gwa Bikira Maria nga guyita mu mbwa Manya gange UNIQE Media channel tulina Captain Jonathan Maki yali ku kamera annaye munsaasire kubaira munsabire wanga ate Captain gyantwala nkutwala mu bulokozi ssebo era weesuneko kubanga bw'onootwala bino byenkugamba lyeraatyo lye bantu mu kukola ki okuzimba lyenduumira anayingira mu lyato lyange simanyi oba tutuuka kubanga ekkubo lyontuttemu ate kati zibu nnyo nze nkubuulidde bwe nafuna okwolesebwa kuno nga Yesu yantwala eyo gye bayita mu ggulu n'aŋŋamba nti obukatuliki kijiiko kya butwa wayitawo olunaku lumu omukyala nampa ebitabo omuli ekitabo kino kiwandiika ebintu bino bakiyita Champions of the Rosary kyafuluma mwaka 2016 okukuza emyaka 8 bukyanga Rosary bino bye birimu abakatuliki be babiwandiika kyawandiikibwa Father Calloway katusoke tugibale wangambye Rosary ejjaddi 1216 ndako mbali 16 tutoleko 1216 2016 800 years yes ekitabo nkirina kinene bwe kiti kya bukatuliki ne kati obeera nga ofulumye bino nga just tuli mu kwogera bye tugenda kwogerako katoolo byonaayogerako biki kuba kyengenda okukola kiikino kyendabye ngenda kuseetinganga kamera mbeere ng'emabega wa kamera oyogere ebintu byowekka ne bwino nga mulina kubanga sigenda kusobola miggo omanye ennaku nze nnuma bwe ndaba omuntu ng'ayambadde Rosary esapuli ane Rosary mukwano gwange Roland yaŋŋamba Rosary is a summary mu kugisoma wano basamale ya ki nimbu kibanguyizaako kakati mu kitabo ekyo kyawandiikibwa bagamba nti bw'okwata Rosary eno nti esingako any holy book erina mysteries ekola ebyamagero omukatuliki yenna akugamba Katonda akugamba kibanguyiza okukola era bagisoma obulokozi okkiriza na mutima gwo n'okwatula n'oyatula kakati bw'obanga okulame omanyi ti waliwo ababikwata ne beebaka n'okwebaka era yaŋŋamba bagisoma Mary oba bagisoma emirundi 5 kakati awo mukama waffe yatugamba temuddiŋŋananga bigambo nga bano abakafiiri kubanga balowooza nti mukwogera ennyo Katonda lwanaawulira naye Katonda w'oyo gw'osaba kyo weetaaga kimanyi nga tonaaba nakwatula kamwa so kakati lwaki obeera emirundi 5 yaŋŋamba wa mirundi 5 ekyo kugamba ebyo ebintu Yesu ebintu bye yasomesa byonna bye bakola kati omwami ono Dominic wamala okuzaalibwa yes aba agenze ewa gy'alabira Maria yagenda mu kibira bakiyita Purul Southern France nakabwino kakati olaba bakiyita Purul Muhammad yagenda mu mpuku bagiyita Hira malayika Gabriel gyamusisinkana n'aleeta aya n'ateeka ebigambo ebyo ku mutima kakati ono yagenda mu kibira guli omusambwa nagwo ogwa Bikira Maria gye gwamusanga nedda ssebo toyita gundi musambwa
kakati idolatry kubanga Islam is idolatry just as Catholicism is idolatry. Bonna basinza bifaananyi. For that matter therefore siibula tuve wano abantu ba Katonda era bagambe kakati tumaze okulaga insight y'ebyo tugenda bantwogerako. Programu zaffe ezinaddako tugenda batugenze in detail. Tujja tugenze in detail. Bawulidde naawe oli ku kamera sebo. Andi katerano era bagambe nje ngenda nze va mu kamera oyogere ebintu byo njabuuliza ngeri. Bino si bintu byange bya Yesu Kristo. Nga bwe nawadde ekizampo omuntu ayinza okugamba oyinza okubanga kyokutte mu nsawo sebo olowooza baasi eri mu $100 naye nga baataddemu $10 naye nga fake kakati ye fake ali mu ziddiini zino baava ku mulamwa ne bazimbawo ebintu ebitali bya kati oli ayinza okugamba nti lwaki weesiba mbu Katonda yakulaga because these things oyinza oba watuula wansi n'okola research wo nojja n'obimanya bumanya why you saying Katonda ku myaka gyange n'obuvunaanyizibwa bwe nnina muno onsasula mmeka ani agenda okunsasula kati oyinza okutwala obudde okukola ebintu bino byonna ate nga tebagenda kusasula bayinza ogoyagala butaala yagala kumanya baleke naye kale nze wano Yesu banonye Yesu togeza nonoonya awuliriza kino genda obuuze Yesu nti omusajja ono byayogera bituufu buuza Yesu tobuuza nze kati gwomanyi kyo banaye walaba birala nga teyali Yesu anti kakati ekinkakasa nti Yesu ebiddirira Yesu angamba obukatoliki kijiiko kya butwa wayitawo olunaku lumu omukyala ankubira ampe ebitabo bino byensoma olowooza idea yagijjawa oli Yesu eyaŋŋamba ye yamulagira ampe nsobole okufuna bwino ono gwe nali sirina kubanga bino nali sibimanyi bwino tumumazeeyo bwino mungi nnyo kubanga kakati Bikira Maria okufuuka maama w'ekkanisa afuuse wano 1965 sibula abawuliriza mbeebaza abaana ba Katonda Katonda ali omu mulokozi ali omu Yesu Kristo ate okusaba tusaba direct mu linnya ly'oyo eyagamba nti ye kkubo n'amazima n'obulamu nze yanfuula omujulizi we bwe yantwala mu maaso ga kitaawe yennyini n'aŋŋamba ndi senti ndi mutume ndi mubaka I'm not a saint ono w'Abakatoliki kaakati mbakubiriza okutwala ebintu bino ddala nga bya bwa Katonda mwebuuze Katonda ali mu mutima gwo buuza Katonda ali mu mutima gwo oba ebintu bino by'owulidde ddala bituufu omwoyo omutukuvu ajja kulaga amazima era ajja kulaga nti kyenjogera kituufu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amiina kale oyo ye Captain Jonathan yaŋŋamba muyite mu Luganda gwani mpozi Jonathan yes gwe tuli naye era nga program twagituumye Manya Kyokkiriza anja kusembayo nga ŋŋamba nti nga wenjogera ku bantu bonna bendeeta ku channel eno tetwogera bintu bino otukkirizeemu osobola obbireka oba tobikkiriza naye tugezaako kwogera ekirowooza nti ge mazima ekyo kimu ekyokubiri temugeza ne mukwata abasajja bendeeta wano aba Katonda nti ne mbateeka mu kifo kya Katonda nti gundi yagambyewo ati ate kaakati Sami oyogeddewo oti naye ate daddi yatugamba ati simama musajja wa Katonda yatugambawo ati nedda kola nnyo ku your relationship with God kubanga yesinga obukulu n'aba ofudde ng'ovudde wano tojja kugenda na sisita oba anti oba anko oba maama wo baganda boneddo ojja yimirira wekka bagambe wakola biki Mark yabadde ku kamera Sami Tegeega nga UNIQE Media Channel sign out.